nensalawo kuddamu bwentyo era nsaba nsonyi omwangabire Saara era ntuuse okusaasira kwange eri famire yo eri muganda wo eri buli omu yenna kwatagana n'omugenzi nsaba kunsonyiwa nsaba kunsonyiira ddala enakoze sirikiddamu era sirikiddira nsaba munsonyiwe nsonyiwe ddala aba TikTok bonna benayisiza bubi anti bonna benabunyi benazeemu obubi tuusa okwetonda kwange nti nsaba munsonyiwe nsaba munsonyiire ddala siriddamu era siriddeera simanyi kyemumanyi ku mugenzi siina kyemumanyiko siina kimu kimanyi kimukwatako era nkedde ku makya nga kinnumiriza ku mutima nsaba munsonyiwe munsonyiire ddala eyanzizanya neyanzeege manya agange bawuliriza bange temusiiganga emikono gyammwe n'ebintu bye muli ejjusa obulamu bwammwe bwonna tokolanga ekintu ne weebaka n'oga kale kino nnakoze kyaki n'emimwa gyaffe tugifuge bingi bye tulaba ne tubiyitako bingi bye tulaba ne tusirika kati twagala kwogera bye tugenda kwejjusa nkya n'omuntu ne bw'aba akunyigiriza atya n'akucunyacunya n'akukola atya takutuusanga kukola ekibi ky'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna ensi eno tekungulwa olimala n'ogamba kale nali nfa ki obusungu nga nabuyisaawo biseera ebisinga nga kyewakola tekikyasobola kudda mabega abatugenzeeko bonna Mukama abawummuze mirembe. Oyo ye mwana muwala eyalinga agendanga buli vidiyo gy'asanga atayipingako nti tumuwonye. Okola ekintu n'olowooza nti ogenda ku trendinga kituufu ojja ku trendinga naye ng'oli mu kutrendingira mu bubi. Otrendinga oli mu kukaabya amaziga eyo abantu nga tomanyi kigenda kuvaayo. Wuuyo bw'asaba kisonyiwo nga kkooti y'amaka omuntu oyo olaba nga osobola okumusonyiwa. Biseera ebintu ebimu tukola ebintu naye omuntu mpozi nga tolina mutima buli lw'okola ekintu nkolaba nti oli mu kukikola mu bubi omutima gukulumiriza kubanga amaziga g'abantu abo gabeera gatambulirako. Oba ye mwana muwala ow'Ishe eyawandiikanga nti tukawonye tumuwonye weewonye abantu bali mu maziga ensi yonna eri mu kukaaba gwe ng'ovaayo ng'ogamba nti tumuwonye. Can you imagine? Ojja kukisasulira.